Dayana Nabatanzi talina kyanyongerako. Emyaka 5 mba sikiti atolanga ngamba musiru. Bwoba n'omukazi nga tonnamanya tonnagenda na waabwe. Enjoka ne zimuluma. Nga olina obusobozi obugendayo naye enjoka ne zimuluma. Nga zimulumira kitayagala ogendeyo. Ali akati gwo kisse. Kitayagala ogende ate enjoka zimulumira ki? Oyo watu yinza beera naye. Kubanga abakazi be batutuma nti kyali waffe. Webale tewaba waako. Okay, Zerujja tuli n'Omugaga Lwasa mu mbeera yonna ey'okumuyozayoza okubeera nga yamazeeko emikolo Luwero yawuumye kwegamba era omulaba ali mu ggandaalo akajuyisanywa ettooka alya. So Omugaga tukuyozayoza olwa emikolo egyabaddewo. Yesebo webale emikolo nagimaliriza. So kati wano oli mu kujaguza ki twe tukusangidde akatooke kako kaboobedde. Njaguza kuwasa. Kuwasa. Enjo wamututte. Da. Enjo ono era gye yagiddemu nga yagidde ku speedi ya kizungiza abantu bali tebamusuubira. Bwe mulowooza ate bwe nali mufuna nandibadde mbatuukirira ne mbagamba. Abantu bazze bamanyira inaapuyo nga bajja bagamba nti Desire bamutegeera. Ne bamanya ono ani guno naji yabirimu naye. Ebyo byagamba byammwe mubyogera. So mu mbeera y'okuyozayoza omukolo abantu beebuuza Enjo nga abaddeyo mu lusirika nga abantu tebamutegeera. Mulina olugambo lungi. Nali siyinza mulaga muntu yenna. Nga mujja kumbuulira ebibi bye ate saabimanya. Nali njagala muntu nga nsanyudde mwetegeerere nze kennyini nga sibuuzizza ggwe nti mbuulire omuwala ono ali atya. Ne mwetegereza ne mukkuta ensonga lwaki emikolo gyagenze mu maaso. Webale kuwuumya Luweero wagabiddeyo n'emmotoka bannaluweero n'obaleka mu mbeera ey'okwewuunya. Nagabye bitono badde njala kugaba ebintu bingi. Singa omukolo gwabadde gwa nnaku nga 2. Simanyi nakumanya gwandibadde nga gwa wiiki nga tuli okwo. Kiki omuntu teyeebuze nti guno omukolo walibanga ogukoledde mu busungu olw'ebyo ebibadde bijja bitambula. Obusungu bwabaddemu naye ate omukolo saagukoze lwa busungu. Naye nga wabaddewo obusungu obutonotono. Kubanga twebuuza Enjo ono gwe bakalabira ebbanga ttono ki ekimutwala ku ddaala erifuna emmotoka. Ebyo birabo nze ntera okugaba ssebo. Ndi musajja mugabi. Emmotoka zakufuukira kintu bijanjaalo. Ndi mugabi ngaba ssente ngaba emmotoka ngaba biki ngaba. Naye nga uwe nyini ku mukolo wasuubiza Enjo nti wakunyiiza oli wakwongera owasa. Mukulu kintu kino ekyokuwasa tooki. Nja kuba nkimazeemu supu. Si bwe kiri. Njagala mirembe nze nganze. Oyagala ssanyu. Njagala ssanyu. Kulya sente wazikola wakimala. Tusale mpola twagalize Enjo obufumbo obulungi nga tusala ku sayidi eno ey'omwana muwala Dayana Nabatanzi. Abantu basinga bonna abamu beekubiddeko ku sayidi ye bagamba ayi atiisi eyalifunye ebirungi bino. Ye embaga ki ekyagala? Dayana Nabatanzi talina kyanyongerako. Mbaga lemaze mwenna. Kuba nze ndaba obubinga ebintu byannema okuyiga. Simanyi naye abadde tanyongerako. Mu mbeera eyo n'omukolera bizinesi n'omugulira n'emmotoka atakwongerako. Ekyo kyatteeka abasajja batonda nga tulina okuwa. Okugaba. Kati omukazi oba akuyisa bubi oba bulungi olina omuwa. Ekikulu kasita abaawo nga okakasa nti omwagala olina okumuwa. Kati gwe kyogamba boddayo eka omukyala nga teyakufumbidde emmere ng'ate emmere eyo yabaddewo wagiguzewe n'atagifumba n'ojja n'osula enjala ku makya tomuwa byayagala ng'ovaawo. Era omugandi naye mwakoze bubi temwampadde kyakulya naye kiki mwagala n'obawa notambula n'ogenda.
kiki Diana kyatakoze mu bbanga lye musisinkanye okuba kwegamba kitwewuunyisa omusajja ng'okoze bintu eri mwana muwala oyo bene ebbanga lyetulabaganye yo bbanka lyenkana litya tuli mu myaka nno okugeza ng'emeka ng'ena etaano egyo emyaka giba mingi okwetegeera zeze emmotoka z'obadde ogaba okutetegeerako nali mutegedde naye mwegyo emyaka talina kabonero konna konna kandaze nti tujja kubeerawo emyaka emirala 5 akabonero nga kikayinza okuba nga akulaga kwegamba kibe ekyokuyiga gyendi kiki enyinza olulabirako ne manya ntono nja beera naye emyaka emirala 5 bw'oba n'omukazi nga tonnamanya tonnagenda nawaabwe enjoka ne zimuluma nga tonnagenda waabwe olwo yogedde mu kyokubaagala okugendayo nga olina obusobozi obugendayo naye enjoka ne zimuluma nga zimulumira kitayagala ogendeyo ati kakati gwokisse kitayagala ogendeyo ate enjoka zimulumira ki oyo watoyinza beera naye kubanga abakazi be batutuma nti kyali ewaffe webale tewabawaako ono so omukyalo ono weyagalako omukolera kino kyetwalabye kubanga kambyogere nga nze bwembiraba obanga bwembimanyi nga woobiraba bwe tubeera mu bino ebyokwagalana n'ofuna olubuto luba lwa myezi 9 omuntu atasobola kutegeka kugenda waabo wa mukyala mu myezi 9 aba talisobola kintu kyonna si kyekyo kati nange nalinda ekyo ndabe nemmala nenjatula kati enjo nasazewo obusazi nga nekyo tekinnaba neŋŋamba kati kankyuse puroguramu bwe binaba binsaze binsale lumu webale kitegeera ekyo mumbeera neyokukolagana wabeerawo moment eyo kwetera okugamba nti ebirowoozo bikyu kyekyo ddala ekikwetera okukyusa endowooza yo n'ogamba kanjijje ku mwana muwala ono nkole ebirala ne enji ajje mu kifaananyi nebyogedde wabeerawo moment eyo mu bulamu wabeerawo okwambuka n'okukkirira ebisoomooza biba bingi nnyo naye wabeerawo eyo embeera ekusikiriza n'ogamba nti katukite emyaka 5 wemba sikitya tolaba ngamba musiru myaka 5 babalabalamu embeera ya covid oba covid yeyaleese ebizibu ng'omugalo guzze sokumbuulire covid abakazi anti obutabanko twabulabye mu mawulire tompemuza ku tv anti omugalo we lwajja bizinesi ze zimu zaawumulamu kati amabbala tavanikiki tekola kati awo ndowooza nina bizinesi emu naye latisiti obudde bwo bwokolamu kati ne mu muggalo gwali mu transport oyo gwe mulaba ye manager wange owa transport sebo emirimu gyali giyimiridde mubata temukola kikyoyogerako sikola mulimu gumu na kampuni yange ya Transequator Miners ebadde ekola Lwasa events ebimu byayimirira ebimu ne bisigala nga bitambula ekyo tekirina kyekyankosa mu mbeera eno nga bino byonna weebiri natutumbya n'ebyo bye tulabye byokozeeko ebirabwako n'ebitalabwako zino loosi ogenda zikolera ki ku ebyo byezooteeka mwana muwala ono sirina loosi ebintu byebadde omuwanga si bya bulijjo sibya bulijjo kuuze gwanaafuna ayongereza okwo sebo nze inako ndabisizaamu yenda byega si bya bulijjo bizo basi bya bulijjo kuuze oguli omuntu emmotoka si kya bulijjo motoka ki tomanyi motoka gyavuga njimanyi nani kyembadde ni mukwebuuza olaba y'amaanyi nnyo omwana nga yajja n'agipakinga wali ffenna ne tugwa eddalu nga tulaba si ya mukozi wa mawulire nagimugulira
Walagala mwawula ku ffe banna bakola mu mulimu gwe. Ebyo nga tannayewukana alina kye yali alina okusooka okukola. Nange kiŋŋumye nziremu amaanyi byagaana. Nze yogera ekintu ekyo omwana we kyeyagaana okukola. Nakigogedde wano. Nenkugamba gwe bw'ova ewaka n'oddayo omukyala n'akugamba nti enjoka zinnumirira. Bw'oteebereza kyali toddamu amaanyi. Ddamu amaanyi. N'olowooza nti eriyo essuubi mu maaso eyo. Kiraba. Era nawe n'oyongera amaanyi n'agagaba n'oyongera. Weebali. Etiri kantu muganda. Muzayi mu by'emmotoka bino nze ndaba ogaba emmotoka n'olwasembeyo wagabye n'ebizimba ogaba. Ngaba ssebo nga kyetaagisizza. Ono abadde yeetaagisibwa yali yatuuka ku ddaala eriweebwa ekizimbe. Tugambe nakyayi nayo ekizimbe kyo. Mbadde nakoma. Wakoma kooni. Mbadde nakoma. Nga sinza kutuuka awo ate. So muzeeyi e Masaka eyo waliyo omukyala. Naye alina ensonga ze. Tosobola kuva mu bbanga nga eri mu mativu mu buli kimu n'owasa. Wabaawo ensonga. Naye ezo engeri gye tuli nti tukyali ffenna sijja kwogera ku mukazi wange kintu kyonna. Era interview eno bw'eba eri ku birala ku gwe nawasizza ne gwe naleseewo nja genda nayo mu maaso. Naye ya mukyala wange sijja gikola. Bali yasirise entende. Kuba gyali. Era ayinza okuba nga n'obubaka bw'okuyozaaza yabwadde dda. Muzeeyi ekintu kya lisiti eno gye bakuteekako kyenjagala nga tumaliriza tukiyitemu. Ne bajja ne batugamba nti Zahara Toto naye twala eri naawe. Ate twalewa muzeeyi. Abaana bagattagatta ebifaananyi nti Zahara Toto naye yayitako mu lisiti. Yali mukwano gwange nga jakiraabo ne twogera. N'akola n'obwemusi. Nero muzeeyi batandika batyo ne bafuuka ensonga eno. Oyo teyafuuka era talifuuka. Kyekyalemesa Zahara Toto ofuuka omu ku bakazi. Simwagala. Naye oluusi bino batugamba nti ate ye yeesindika ku basajja ye yeerumbira tatyalumba. Teyagezaako okulumba mu kulaba nti naawe akuteeka omu ku lisiti. Zahara Toto akola ku TV. Saagala mwogerako. Mumuleke. Wininwaji ono byali bitya nti olw'okuba afaananamukko Desire bigaanye ko gwe nti Wininwaji kaagenda. Nedda ssebo. Wininwaji ye mukwatagana mu kiramu akoma ku level ki? Tewali kye twakola. Naye nga wali omusisinkanyeeko. Nali njogeddeko naye naye sirina kye nali mugamba. Lwaki oyagala nnyo abakyala abeeru boosi wange kankikubuuzeemu ekyo? Desire yali mweru. Awo yali muddugavu ng'alina ekitone. Lwaki? Anti ekitone kye kyamutunda. Ojja kuwemula nno ku TV. Nze zijjukira nti buli yayogera ku Desire ng'agamba kitone. Ndowooza ne ŋŋamba nti kyekati ekyamutunda. Naye bano abakyala bano kkala zokka nalabye enjo yekka nga ddala malayika. Enjo ye mubutuufu. Enjo. Malayika ejjudde enneema eri awo. Sirina buzibu. Weeza enjo obubaka bwalaavu nga tumaliriza. Kuba kati tuli mu biseera byammwe. Enjo bano abasajja bye boogera biveeko. Nkwagala nnyo, njagala ofumbe, tewali buzibu. Weereza omukyala goyinza okuba nga yali azzeeko mu bulamu bwo n'abuzannyisa n'atakola kyalina kubanga akola biki byayinza okuba nga era yasubwa mugambiremu eri kamera. Negwe wange ekyo kibuuzo nga kizibu. Abantu bazze bajja mu bulamu bwo, obulamu obulimu okweyagala weekutyo. Kati bambuzeemukko katono obutakuzayo nnyo mabega. Kyogamba nti Diana sente z'abadde akozesa mu bulamu bwe ng'ali naawe ze yali akozesa nga tannakufuna. Ekyusa obulamu bwakyukira ddala. Aleka wadde asula mu za apartment. Motoka avuga ya bbeeyi, nywa amafuta agateekanika. Masaka Kampala boda to boda. Yes man enyonyi gozi sasula z'abadde agendangamu. Nze mbadde nga nzisasula ssente. So kati obubaka kiboomuwa akiikirire banne. Diana Nabatanzi nsaba nkubuulire nti mu kuzannyisa abasajja ku makunze, abasajja baba n'ebigendererwa byabwe. Laavu etaliimu
nkulaakulana tebagyetaaga ate naddala nga si bayaaye baba bali serious. Omusajja gwonaaba ofunye oba gwoyina kati tomuzanyisa naye ajja kugenda nganze. Kale tweyaziza nnyo omugagga Lwasa bw'atyo ali mu kujaguza era tumuyozaayoza olw'embeera gye yatadde Luweero ng'era tukubako enjo awo mpola mpola. So tukweyaziza nnyo obudde bwo wetunaba tukwetaza era tusaba otwongera obudde. Mbaayo wali mu ofiisi yange essebo. Kale amiina nnyo nze lujja wetyo tutambuza pulogulaamu y'olunaku olwaleero nsaba mubeere nga mutwekumirako mu mbeera wetyo ate era twongera okubeera nga tubaleetera ebyakabi ebirala bingi nnyo.